Nesimye okuba nti twakukeseza ffenna nga tukyali balamu nga kwotadde nange ate era nesimye olw'okuba Bad Black kirabo eri Uganda. I'm a gift to Uganda. Ndi kirabo nnyo nnyo. So ndi wano ku nsonga I'm the voice to the voiceless. Ndi ddoboozi ku lwabo abatalina ddoboozi. Nga era kibadde kimbuzizaamu ebbanga lyonna mbadde nina byentegekera category ez'enjawulo mu bakyala. Njagala okusooka otwala akakisa kano okwebaza Honorable Speaker Anita Amongo. Mama tukwebaza erinnya kanditereze munansonyiwa. Kangambe nebaza Mama Speaker Honorable Anita Amongo, Speaker wa Parliament 2022 paka gye tunagenda n'ekisanja ekirala Mama kijja kuweebwa. Weebale kuba mukyala atudde mu ntebe y'obwa Speaker nolowooza ku mwana ow'obuwala nolowooza ne ku bakyala. Kati ensonga endeese wano leero era ekyokubannyonnyola ndi kwogera ku bantu abe categories ez'enjawulo nga ngenda tandika n'abantu nti njagala mukitereeze temuddamu kuyita muntu nti a prostitute. Tewali kigambo prostitute. Wabula ekigambo kiba nti abantu aba bali mu category babayita ba sex workers. Sex workers are outdogs abatwala sente oba ebyamaguzi in exchange of sexual services. So baba bakola. Kati abaana abo ab'obuwala era yonna gye muli eyo kale oba njogere mu Luganda nti bamalaya kubanga baneekolera gyange benjagala okubanga nnwanirira bave ku makubo. Lwaki nvuddeyo okubalwanirira mu kategori eyo kubanga kye muyitamu nali nkiyiseemu. Mulimu abagendayo by bad groups, mulimu abagendayo by torture, mulimu abagendayo kyeyagalire, mulimu n'abagendayo olw'ennaku ennyingi nga nze bwe nakiyingira yali nnaku nnyingi. N'ekirala ekinzijjayo at this time lwaki nvuddeyo mu Uganda kati 88% abantu balalu. People are mad. Abantu bali mentally ill, abantu bali depressed, abantu bali abantu balina embeera gye bayitamu nti abeerawo nga talina na muntu gwakwogera naye. Ne wabayo ne bamaama nga ye kyamutwala ku kkubo kulabirira baana kubeezaawo baana. So olunaku olwajjo nagenzeko ku Honorable Speaker ne twogeramu one on one nakkiriza okusupportinga abaana ab'obuwala abeetunda bave ku makubo basobole okufuna ebyokukola. Era nga tugenda kukolera wamu waliyo n'abandi emabega okulaba nti abatagala batuukiriza mannya, okulaba nti abaana abo bava ku kkubo. Abaana baffe wano ab'obuwala e Uganda ennaku zino alinnye ennyonyi n'agenda e Malaysia n'agenda e Thailand n'agenda e Dubai n'agenda ng'agenze kwetunda. Naye njagala obbagamba bakwano it's not too late to change. So nga ekibampisizza mwenna okuyita women society eri mu Uganda munneegatteko tukwatire wamu tuyambe abaana bano ab'obuwala, tuyambe bamaama. Honorable we nabadde njogera naye yannyongeddeko idea n'aŋŋamba bamaama balina bu business kubanga nze nakula ndi mukyala munaku nnyo mama wange ng'atunda manda ag'ekitiyo. So obulamu bwe ngendo bayamba nali mbuyiseemu nayitako mu mbeera eya upcoming business nga gw'oli eyo ka business katono ka business ko nga katandikira mu mitwalo 10. Ndi willing women empowering nga nze ngenda okuba nga njikulira okwongeramu era nga saagala mbalimba embu nange ndi bulungi ngenda bayamba nga nange neeyamba bamikwano nze ndi muntu wa mazima. So nga era byonna we nabiteekayo nga wemba noonyereza abagendo tuyamba mufune emirimu mube bulungi nange ngenda kweyamba kubanga nange siri bulungi president wammwe. Kati n'ekirala njagala okwogera ku bamaama bano basingo mother abaana mulimu bamalaya bali beetunda ne babivaamu naye nga mwafunirayo obulwadde nga mwalwalirayo endwadde ez'ebika ebyenjawulo totya kuntuukirira.
ntuukirira page yange ya Facebook eri Bad Black Uganda, Snapchat Bad Black Uganda, enamba yange eryemu siina namba ndala 0782771463. Ntuukirira tubeeko engeri gye tukola ki gye tweyambagana era nga eno project si ya politics. Bannanga making it clear bino si bya bufuzi. Obwedda Joe nagenzeko nga muŋŋamba tiimu MK nedda. This is not a General Muhoozi project oba General Salimu Sale oba Mama Honorable Speaker oba State House oba NRM oba People Power. This is an independent private project. Egendo yamba abaana ab'obuwala abali ku nguudo, egenda okuyamba omukyala owa bulijjo ayita mu mbeera enyigirizibwa, ayita mu violence. Abakyala abamu mulemedde mu bufumbo, not because you're happy. Mulemedde mu bufumbo, muli mu toxic relationship, omusajja n'akomawo n'akuba, omusajja n'akujja ku buliri n'ateekako mujjawo like ng'ate oli mwana muto myaka 2 mukwano lwaki ofuuka basketball. Lwaki omusajja amaanyi agakutokyalinga nakuba. So bye bigenda okubeera mu office yange nga nja kuba ngilocatinga very soon. Tugenda kuba na office, we are going to be registered, which is already biri mu process byonna. Njagala okubayamba mmwe bamalaaya ate ne bw'obanga oli eyo kati mwabaagala ng'ogamba njagala kubanga Bad Black mukwano tonneegomba ekintu kyosobola okuneegombako nti bambi after Bad Black ogenda okukola obwa sex worker at least bambi n'abivaamu n'avaayo n'atulwanirira. Mukwano tewali kirungi kigenda kuvaayo. Njagala muve ku makubo, njagala muve ku street eyo ya speak, muve no simanye makindye ku Mubalaka, muve mu mabaala, mujje tukole. We can start a workshop ebyalaani craft, tusobola okukola ebintu bingi nnyo ne tubitwala mu Dubai Expo ne babigula, n'ofuuka omukyalo w'amaanyi naawe n'oyamba omulala. Naye doing a sex okubeera ng'oli sex worker gundi ezivaamu nnyingi nnyo. Oyinza okuba ng'ofuna ssente naye ate kinaavaamu kijja kubanga kibi. Abawala abato myaka 10 manya myaka 17 16 ku myaka 2 ofunye olubuto tomanyi taata omwana tujja mulabirira. Mulekerawo okusuula abaana mu toy, mulekerawo okukola abortion. Ate bye mbagamba byonna mpitayo because nze am a mother of 4 children. N'abortion ze nakolako entonotono naye nali sinnakula sijja bbali nazikolako naye nga nayo process yamayi naye nina abaana bange bana nasobola okuvamu ebyo ebintu. I'm happy. So it's not too late omuntu okukyuka n'ogamba kati nkyuse kati this is what I want to be. Abakazi tuli b'amaanyi so mpita maama Jenati Museveni maama nkuyita ku board tuyamba abaana ab'obuwala. Omanyi Uganda we yatuuka kambabuulire buli muntu afa mugundi ye buli omu yeefaako naye nange njagala obbafaako. Bambi ngenda ne mbayitako ng'empewo nnyingi enkuba yatonnye nga muli ku street ate omusajja ayimira buyimirizi wakulinnyisa emmotoka tomanyi gyakutwala oba agenda kuwayo nga sacrifice akututte takozesezza protector. Bintu bingi nnyo bambi nnumirirwa wamu nammwe era njagala obbagamba ndi wamu nammwe. Bannange muba muzze nga mujoyininga bulungi nnyo. Neetaaga abantu okusooka njagala tandika n'abantu 300 sex workers nga mwe muli ne bamaama. Saagala mugire muyiike banyi, njagala abantu 300 project etandike bwetyo. Naye ng'oli eyo nga munange weekolera gijjo biveemu ntuukirira. Baatuteereddewo ebigenda okukyusa obulamu bwaffe. Bamikwano muyina kye mubuuza. Abawala nga gwali weekolera jange nga wagetinga infected naye nga tomanyi nawe otandikira kufuna ddagala. Ngenda gezaako tuukirira ebitongole bya AIDS nga Taso. Mujja kujjanga ku office munone eddagala mufune mukene mufune obusera ebintu ebyo bigenda obbazimbulukusa. Buli just bulwadde sigamba nti enkomerero ebe ekoze eki ebe etuuse as long as nayo tugenda kusomayo bamikwano. So togamba bannange nzo bwa malaya
nafunirayo obulwadde ensi yaggwa kanfe n'akaana n'okasuula mu ttooyi mukwano eyo depression gye tugenda okugjawo. I'm fighting this. Ngenda kutuukirira ebitongole as long as I'm still live sex workers. Muyina kati muyina omuntu obwegerero. Mwafunye obwegerero. So oyo kale muntereze nze ni mukyala Muganda ate nawo lonkaluubiza. So kati woba oli ngafunirayo obulwadde njagala okukutegeeza gojja funa ka special care. Ogenda funa special counseling. Tugenda tandika workshop ejjatwala 7 days okutandika ne ku Wednesday. Eri private ate woba oli ng'ogamba maama bad black agenda kuntwala mu kamera mukwano kamera tezigenda kukkirizibwa mu gundi tugenda kuteekawo n'abasirikale ba ready top kamera tegenda kukkirizibwa ku workshop ate ebintu biri private so bw'ojja n'ontuukirira tewali kamera nange sikkirizibwa simu njagala kuyambira eno so ekindeese leero ku mawulire kubagamba nti eno project tekuyitako mukwano tugenda bakolera business ow'okwebaka bane tugenda bayamba tugenda I'm going to make sure mbu muli mentored muhiringe nga nange wennaona kubanga okuyimirira mu mpewo y'okukuba nga si kyangu mukyala. Hey Black abaana be mugambye be mugendo yamba abaana be bazaala baleme basula matooyi muyina limit nti mukoma ku baana bwe bati kuba abamu bagenda kitwala nga ali bazaale baleete limit era nti kisinziira munnange era kati nze badula kasinza kera ku macha n'enfuna olubuto ne mululaba n'enzaala omwana ne musuula ku parliament oba ne musuula ku state house so omuntu oyo atuleetera omwana ayina kubanga ali mu categories etwogeddemu ng'already ayita mu mbeera enyigirizibwa naye bamikwano tujja teekawo kiddagadde my'abaana naye tetwagala mutusuulire baana ng'ate olina obusobozi ate bakyala temujja munnange nga temuli ba sex workers mbumuzze olw'okuba ebintu muwulira bya bwereere munabaawula mutya abatali sex workers njabaawula nze nkutunuulira na butunuulizi bwe nti nentegeera nti yes you're doing this professional kubanga malaya tabula kati nga nze bad black sibeerawo kweprovinga to clean myself. I don't come clean. Nze bad black seelungiya era ebitongole we naaba mbituukiridde ebintu bibeera mu buwandiike. It's a paperwork, it's something they can investigate kubanga kibamu ne abaagala mbu kirimu law firm weziri wano e Kampala being mbu nali ex-sex worker bagenda kuprovinga biki. What are they going to prove? So me I don't pretend sagala kubanga kyesiri. I don't want to be someone else. Nze bad black era wengena mu office ya AIDS oba nengena mu company ya Taso era nja kuba straight ya wengamba I'm here for medicine ezaba ex-sex workers ababuvaamu ne bamaama abatalina bwogerero ababadde banyigirizibwa. Yes. Bad black omuntu omwayinza okuvayo n'agamba nti bad black oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gobeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo